Nabadde nsuubira Balamu. Era nze kyobola nagana okugenda okunzanyirako komedi bwoyo. Tunuulidde Balamu bwe nti. Ntunuulire Balamu oyo ndaba amagezi ga Balamu. Nga tanenya kikolwa. Nganenya ekikolo kikola ku mwana ataneetuuka kyokka. I got confused. No, by the way, I got confused. Nabadde manyo banzaala abo obubi. Nga tonateekako ataneetuuka. Ekikolwa kibi nnyo. Nze newunya n'okwewunya bannaye muleke. Mujja gamba ate musiru. Naye nze neewuunya omuntu atuuka otunuulira musajja munne. Namwegomba. N'agamba nti mwegombye. Nti abasiyazi basiyaga ne bakitwala n'ekintu ng'ekirina nnomo. Era owulira nga bakayana muva ku bannammwe naawe omwana muleke n'ogaba muleke eki kyakoze ekirungi. Nothing good at all. Nabadde nsuubira Balamu. Era nze kyobola nagana okugenda okunzanyirako komedi bwoyo. We yakuyita? Wagana buganja. Nze naalibadde mukambwe ennyo mu maaso ge. Ayitaddewo kamera ne babijjako. Kati okwewala eyo na fracas noga batojja. Ati nze ndali nja mulabisa bulabisa. Kubanga specifically nze mba nyingidde mu nsonga njagala nsonga nga yaki nga ya makulu si bya comedy ebyo. Nze siina liiso lye ngenda kuttira ku musiyazi yenna. Ekyo saagala kibalimba. Era saagala mbagambe mbu ngenda kubeera awo nakuwale ku musiyazi ng'alina ekimutuuseeko. Aramayini. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's Thursday mbera ne namba emu wano nga tuwayamu wali wano tutambuzaako ekintu tulaba ebintu bitambula bitya. Bintu bingi biri mu kutambula mu ggwanga Uganda before nga tanaba kweyanjula. Bitambula nabadde ndaba jo Minister Balamu bwe yakangudde ku ddoboozi kikyagala kwetuga. Jo yakangudde ku ddoboozi nakola ki na wako go yakuta akaloma namusiba ningamba bana mwalabika atandise okukola emirimu era nakubira yabadde wa CID yabadde waaki namukubira essimu awo omukyala ne basindikirawo n'abasirikale tugamba kale singa buli gye ebintu bitambula bityo okakana nga Kenya asuze ku CPS ekyo kimu. Tulinamu amadaga His Excellency Bobi Wine ali mu negotiating ne government akoma watya Nairo Post NBS gule yali breakings yade lyamaanyi. Tulinamu police yenyudde neva maka gakyagula naye yalese buli kimu ekyonoonyi. Akina kiki kamera lujjanzi biki byonna abaliranyewo emirirwano kamera ne babagamba singa zitunule ne wabugwe mujja tubulira. So awe twalabidde tweet y'omukulu ng'agamba taba kuba muzeeyi wadde tetuvaayo n'ennyuma badde njiteeka ku auction nyumba ya Bobi Wine badde bagenda gitunda babayita bawanyondo auction kubeera awo nga mugidibetingako nti owayinze nkuwa zino. So tulinamu bodyguard mukyala wa omu ku bakuumi abakuuma Kyagulanyi mu Kalulu yannyonnyodde ebizibu omusajja bye yayitamu nti we bakuba akakebe kati ya gas kakuba omusajja omumwa n'abeera waka nga talina buyambi we bamuyita omukyala yali amanyi bagenda kujjanjaba bbaawe ate bamuyita bamusiba busibi. Omukyala yabadde ku NTV natotola n'agamba bano omulimu gwe baabawa okukola mu gukola obulungi baali ate bo tebamanya nti baali bazza musango. Era omukyala agamba bbaawe ali mu mbeera mbi tamulaba naye bamutwala ki mulwadde. Babatwala naye tugirina. Tulinamu aba independent basayiniza MOU bagidde mu bus ne bus bagidde mu bus ne basayiniza abona bagenda bakunyolako baveewo. John Mary kyamukisa mulungi Mukama yeebale bamuwadde beyiro naye ekyamukwasa mbu yasaitinga violence yakuma mu bantu omuliro. So awe tugenda okubeera soko buze ku bantu abantu abana batuliza twalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira yenze nambemu nga bulijjo okubabuuzaako bosamini nkutumiddeko nnyo yonna gy'osinziira. Bagambe gundi edda Kabalagala enki hair trend salon tugenda giteeka sawa yonna ani yagambye sawa yonna ndi munnamawulire. So
list tugenda gijjayo isengo tugireetaawo tuli mu teekateeka mu teekateeka Boss Dollar Ayrton Saloon tukyali Kajansi sanga bakajansi awo ku Kiddeebweya muyitewo ko bagisembeza okumpi mukole ki era mu nkola y'emu mwe tulina kibuga online shop bagiyita online shop one stopping center ebintu byonna byoyagala otuula wano ku taabu yo ku simu yo n'ogamba kwegamba kibuga eriwo okwanguyiza bintu abadde agenda mu kikuubo ng'oyagala ggula ki ogamba bugambe nti bandeetere ku firiji bandeetere tubawa n'obudde butini ebintu ebituukira nti ekintu wokitumya ebinene tuwa ssaawa ntini nnyo ebitono tuwa ssaawa ntini nnyo okutuukako bwe biba binene kwaliwo ebintu ebinene bulk yes nti tugenda kijja mu company tugenda kikola bwe tuti ebintu tuliwa dino ssaawa zisukka 24 biba bituuse obudde bwe wanimaze ogendayo kyetubalira ekyo nti oyinza okitumya kyetugambire ssaawa 24 toyinza kitumya ku saa 12 oba 11 naye nga kyetaaga genda mu company ng'ate bajja gigala ku ssaawa emu oba 12 kakati nga kijja tujja nkya misana kyetuva tukusaba nti mu ssaawa 24 ekintu kyo kiba kikoze eki ate oba olokodde obudde time gye wanimaze ogendayo so kibuga app yaffe kweri oli wabadde mboligestalinga ng'oyina akawunti yo gwenga omuntu ate omuntu asobola okuwadalinga ebintu ng'ayisa ate ku akawunti yo najja nga kwolwo agenze okugula ebintu bya kibuga ate ayitidde ku gundi ya dayasi ekyo nakyo weekiri kakati era n'abayitira okuko konna bagule ebintu bibatuusibweko era nawo gufuna percentage sobola okugulawo akawunti yange nemba nga afunye omuli ng'ononja nenkusa ng'olina side app ye ya kibuga embeera ennyangu kati wana omuyiribi yakitegeera osobola okuyiriba oyita ku app ya kibuga n'oyiriba ba client 10 ng'ebintu bibatuukako naye nga bayitira ku akawunti yo gye bagulawo ku kibuga eya dayasi gye yagulawo ku kibuga osobola okuyiribira ku kibuga era nawe oba okola anti awo omuyiribi oba omutaasisa era percentage gw'ogisigaza gwe eyagulawo akawunti yo anti omuyiribi yono owa kibuga yaleeta yes era kibuga ebintu byo bikutuukako bulungi era nga babikutuusizaako bebo officials abakibuga balina bikola ki bikutuusaako naye olw'okuba nti oli ayabadde aneminga ebintu ebyokugira teetawanye genda ku akawunti ya kibuga yamukaluubiridde oba eri wala eya dayisi gye yalabye amangu n'agikozesa naye n'agikozesa agikozesa mu linnya lya kibuga kibuga egabye emirimu weegiri egyetadde kibuga egabye emirimu so kyekyo tulinawo fight ejja wategedde munywanyi wo bagenda mwasa Shakibu agenda kwekuba ne Barrister Timo bano bombi bantu bo oli fight ogire bombi bange njiri wakati owagirani nze kakati nze okuleka omuntu nga ayinza okwebuzaabuza nze teeka ensi yonna ekimanyi nze ndi mwagizi wa Shakibu tekiriko kuwannanya so kati Barrister omuvuddemu Barrister mukwano gwange munywanyi wange naye oyagala bamukube wuliriza Barrister mukwano gwange munywanyi wange naye wekituuka ng'ate kuliko Shakibu ate Shakibu wamunda nnyo emyaka miyitirivu kitegeeza kati kiba kati kankuwa ekyokulabirako kankuwa ekyokulabirako Shakibu omuwaddeyo anti kankuwa ekyokulabirako kitegeeza Barrister Timo omuwaddeyo kati kibanga wogamba nti dayasi oli mukwano gwange munywanyi wange naye bwe kibanga nnondako babiri ku ggwe n'Amini of course era otwala nze nina kaki ne kitaba kya ssente si bya ssente twalekanga n'abagagga nze nafiirwanga abagagga abalinamu ssente by then nga n'Amini tayinanga naffe tetuyinanga tuliwo tetuyinamu ntintini naye nafiirwanga abagagga ku lw'Amini kati ne wano ku kikonde ekyo ŋŋamba nga nze mpala n'omuntu olw'okuba awala n'Amini ng'aba yavumya Amini ne tumuwalana nga tetumubuuza nga tumuvuma n'atuvuma obwavu n'atuvuma ki naye era nga tumuwalana ekiwulira nga talina kye yali ankoze
nze nga talina kye yayankoze naye nga yavumye oli yavumye Amini kati si bya ssente omukwano teguzimbibwa ku besi ya ssente kati nze kankulegeze ko Shakibu kati kyekiyinza okunyonyola obulungi Shakibu oyo mulaba abadde mukwano gwange emyaka mingi naye omukwano gwange ne Shakibu teguli mbya ssente specifically guli mukwano azinga omuntu kyali wange simwinaako buzibu tanyinaako buzibu ate nongera kubuulira nze Shakibu omulaba omanyi nti nyinza okukubira nenkugamba nti empaayo 5 nga sinakubira Shakibu omukwano gwaffe gwawukana ne mu ssente tegusimbye ku ssente saate wabeerawo ekintu ekifunyiza ssente tayinza butakyenjagaliza ate nange wabeerawo layini efuna ssente nga naye mwali mu layini eyo singa butamwagaliza mukwano gwange ddala kati nange wabeerawo layini efuna ssente nkukubira nengamba nambemu wano layini ya ssente eri wano ati gambe omukwano gwawukanamuko kati nze Shakibu okimanyi nti nyinza okumala omwezi nga simulabangako naye kizibu nnyo ate okubira Shakibu ne mugamba nkwetaaga emakindi era tafugirawo motoka kujja ku ddakiika eyo wadde maze omwezi nga simulabangako ne mugamba waayo oli ludda mbadde nkwetaaga kati emakindi agamba ate buzibu ki aba atuuse avugirawo najja kati omukwano gwange ne Shakibu guva wala gwadda munene wamunda nnyo kati awe kugambiraawo nga 11 April kabuzaayo ebbanga ttini wiiki ng'emu tugenda kubeera ku IEA kati tugambe 2 IEA wane ekansanga wetugenda okubeera nga ekikonde kivuga Shakibu nga bakwataganye ne Barrister Timo wendi nnyo ndi side ya Timo Shakibu wadde ebikonde bino ndabanga ebitamakinga bulungi ate bitya anti Shakibu mu bikonde siniya nnyo nedda ate olaba okunyomereza okwo omusajja mugenda mupika anyomereze Barrister agenda amukuberako epanchi oba knockout eyalako epanchi ya Barrister teriiwo keyatya gundi oli Mr. Katsi balwana gwabiraba byayi bitya omusajja amazima gali nti kubanga kati bagenda okulwana ne Katsigi Barrister Timo yali amaze okukola endagaano tonkuba ey'okumumwa tonkuba mu lubuto yaliwo ngali ate bagala batuuka mu ringi ate bali gundi Katsigi ate n'abifuula byabazima oliwa akati Shakibu ku bikonde siniya nnyo ku Barrister Shakibu leveyo mu bikonde alina kufuna bazito wamukko anti bwe yabafuna ate baali bamusi ate nawe yakola nsobi era limaaki ejja gye nteekateeka gwogiteekateeka gundi yabagamba mu mati muna milioni 10 tayagala rematch ate sente tuziina kale gwogiteekateeka yazanyako we bamuwa emiliyoni 10 ate Ricky Man atulage okujjako nga naye akakasa nti yaleera kipanchi nga atidde omanyiza omusambi w'ebikondo gwe kyasinza okuwagira bamuyita Michael Tyson omusajja oyo omanyi lwaki namuwagira nnyo Michael Tyson ebbanga lyonna lyeyazanyira ebikonde buli yamugamba nga nti nkusobola yamugamba era of course ye champion yekka heavyweight champion akyasinza otuwa fight enyingi n'okuluma akabantu kubanga Holyfield bamala okugira Tyson badduka buddusi aga maze kenkubi ono kiwedde Evander Holyfield maze Balewisi maze bonna bawumula buki bw'otunuulira ono tabadde heavyweight Mayweather naye abadde yeerondera baayagala naye kapaki yawo kali kamufukidde ebbwa era Pacquiao yasabira Mayweather emyaka 8 nga Mayweather yagala ozanya Pacquiao n'apima nga avudde ku foomu nga alina ne injury neyeewa n'ebintu byonna ebirungi kubanga the money team TMT yeyategeka na buli kimu n'omusimbi gundi nga nabwawangula yafuna entono
okitegeera era ebikonde mwabiraba buli omu n'asalanga we bibadde tugamba Pacquiao yasaba rematch bagimuwa ayagaana kubanga yagamba wekaterera omukono kajja mutta naye ennaku zino ate nalabye Mayweather ayagala kudda mutegeka rematch eyo eya Pacquiao kitegeeza Pacquiao aliko ekizibu Pacquiao akuze abadde mbyobufuzi akoze akyali minute gundi ministeri so nakati ayina ebikuloozaako biki bingi time of training ebiki kati Mayweather ye yalondanga nnyo bakakasa nti anaasobola ya masembe kakati masembe yagenda nalonda akasajja wali nalyo mukafudde Kenya n'akatwala ku ambiance n'akafukumula ebikonde yalondanga nnyo bakakasa nti anaakola ki anaakuba naye nze omuntu gwenkakasa mu bikonde bw'oba owangudde ne bakusaba rematch gigabe buli muntu yagamba nga Tyson nti nkusobola ngagamba Tyson nti yamuwanga mukisa ngagamba avaire batu babitege kimezi mukaga era mu fight za Tyson mu mwaka twafunanga mu fight 2-3 nga tuzifuna ya chasinzo gaba match nyingi ya wabuli muntu mukisa era nze sirabangako muntu akuba bikonde nga Tyson nga simulabanga punch ye bweti nze Tyson mu bantu abasala ebikonde simulabanga okusala obusazi nga gudde ojukira yali mumpi ngate abasajja bakuba bawanvu kati nga alina basemberera okubakuba panchi eyo y'omutawaana nga abatuuse kati nga gulawo nga gulawo gwe n'olabanga asobola omukuba naye Tyson yali asala ebikonde kati kugundi Ipman bwe yatulagira akakodyo ke bwe yasalanga panchi we yayikwatako ne Donnie mu Ipman oba yali Ipman 4 awo nga bataddewo akaminzaani nti asooka okugwa anti awo yali bazanya senior naye wano mugundi Ipman we yasinga ogiragera nga gundi Donnie yagikola eyo scene abalage nti nono omusajja ali wa mutawana mu kusala punch yajjanga bwati nga wakutuukirako owulira nga mpologoma yezze nga kuba ekikonde ekizito wano n'oyita jjajjaawo gyali abanyonyola bagamba nti Tyson bw'engumi gye yakubanga ngonjogera ennyango ng'abanga kuba akasabo ka sementi yajjanga ezituwa kiraago unfortunately agenda running a bankrupt ate akasajja kamukubye but ati kati nza wenewunyiriza the movie industry ya western they don't just let you go just like that bwe balaba nti nno tofuuka kisekererwa 50 Cent movie industry ya muzengulu Mike Tyson movie industry muzizengulu Chuck Norris wafiridde nga ina movie ebadde egenda actually bagisembeza ebadde na fuluma guno 2026 bagisembeza egenda fuluma 2027 nga naye already ina movie egize Ronaldinho wawuli ebyamuliko bino tabana sente bamuguze bagenda mukola mu series 3 ez'omupiira egenda fuluma mu April Netflix yamuguze buwanana nga we bakola gundi nga tanafa pere era ne nagibeeramu twasiyeni kati awunza ate bwe bansanyulisizaamuko ate wano gavumenti tebifaako wano owuli omusambi w'omupiira ali ku kitanda bedridden talina muyadde akasente baagala gavumenti y'abaana ebaagala ate nge bajjamu omusolo baba bakyali ku piiki gavumenti eri ekitwala nti senga tofa ku Tyson togenda kusikiriza ajja true agambe nange ndikola ki nti ow'okulabirako bamutwalanga muntu mukulu nnyo okusikiriza n'abalala nti nange we ndifuna obuzibu buno balinkwasizaako kituufu kubanga nzijukira Mayweather yali asekerera 50 Cent oli bankrupt waggwamu tolina kyotugamba movie industry nemuyita kati right now owninga gundi namba kubanga theater namba lwaki nkugamba ekintu ekyo kati kangereze ku 50 Cent Michael Tyson bwe yatuuka okwabika ennyumba ye emu ku nnyumba ze 50 Cent yagigula naye yagimugulako sente empitirivu asobole okudda engulu ne mu kugigula okwo gundi zonna ezaaliko kubanga gundi zonna ezaaliko zajja nga zikoleddwa factory made nga za Tyson nga ziriko brands zitairozi ziki yagamba naye muwagizi we yazilekanga bwe ziri byonna bisigalenga bwe biri kategera kyenkugamba wano mbafuza kisekerero saate wano okugula ekintu kya mbuga
kale oli mwagizi wa Kenzo bw'okigula oba oyagala byonna bisimuule omufuula na kisekererwa oba omufuula na kisekererwa yaweddemu yali yeepanka beki naye ate bali asobola n'ogigula nga abadde tajagala. Actually gundi Mayweather ya losing abawagizi abaali bawerako lwakumanyira 50 cent nga aweddemu nga mugamba n'essaawa gyengu tuli worth essaawa yange. Anyway tuveesi gye tubadde mu bikonde 11 April tugende wali ku IOA gundi ekansanga tuwagire Shakib nga ne Barista Timonge ekikonde kinyooka. So tubeerewo ffenna tulabe nga corporate league nazo mu bikonde nazo tukola ki zigendera ddala mu maaso. I'm so happy gundi ali mugezaako tunda amameeza Shakib and people are responding. Jimmy Gearbox South Africa yangambye kola olunaku mutaka Musudi birthday juzi yagiguliza Singapore. Buli we yanywanga nga nange anteerako naawe nywa. Buli we yanywanga eky'emitwalo 2 nga nange nanteerako eky'10 birthday tugiguze FMB. Buli we Musudi ayina garage namba Esudi ekola zi gearbox biki ebyo naye gwe nakuza amazalibwa g'omusajja nga tuka kuli akuza eri Singapore nga nange ne Uganda ngakuza wanywera wolo nze zagenda ku fees naye nasigala najaguza n'omusajja kale so anyway kati ndoza tutandikire ku Mukeni Mukalakaso. I want to start from there. Keni Mukalakasa oba bamuyita Keni Lukyamuzige mannya ge agaddala Edirante ndowooza baba Edirante Lukyamuzi aba Edirante so ye Keni yeyita Mr. Ken omuze gw'obusiyazi nga gwesimba ennyo mbembe oyogedde kyaki togambye Lukyamuzi yes tugende mu maaso omanyi okyogedde waliwo ekizijidde ebuto ogambye nti oba ente n'ezijukira nti abente be batuma abakatongole balukyamuzi katongole yakulira ekika ky'ente emulema mukulu wa Kasolya ko gwe kigwesimbye ennyawo. Anyway eyo tuveeyo kaakati emabegako waliwo ebintu ebyafuluma emize emibi gye yakola. Mwali omwana yali alajana n'asesema bamukute bu video wano waliwo abakola ebintu ebibi. So Sheila Price yakutte munne babadde ne 10 ne bagende wa Balamu ndoza Balamu yali amuyitanga bamwerekeddeko ye reporting mukola reportinga nalabyewo ekintu nze kye saategedde ku nsala ya Balamu ebintu engeri gya Dar es Salaam yabadde tasala kikolwa kyakolebwa nze mukulaba okwange yali tasala kikola kyakolebwa wabula nga asala omwana nti yali muto. Family y'omwana oyo wagituukirya family y'omwana oyo yali ludawa omwana yali muto ne mu kukuba essimu ng'akubira bannamateeka yabagambye yakikola n'omwana omuto ng'alinga agamba ekikolwa kyalyokke bati gwe baakikolako yali mayina. Ffenna omwana gwe tutalaba face twategeera oba yali muto ba teyali. Namba emu Mukalakasa ne bamutwala ku CPS waali ssaawa zino bamukumira ku CPS naye nina simanyi wamwe mwakirabye bulala njagala mukole ki it's okay osobola tulawa n'otumonitoringako n'otugamba nti kati gwe producer se so nina ekintu kye saategedde nga nze namba emu osanga nonyamba nkitegeere olwone tulina emisango egiri muki mu makooti waliwo omusajja muyimbi era mwagala nnyo bamuyita Kalanzi bamuyita Kalanzi 2012 yavayo ng'alina pasita gw'akyuzinga we bagenda nga bagenze okubalima embo emisango bagijjayo ne bagenda okwekalakasa ku CID baabagoba bugobi. Nina ekintu kye sitategeera wano kati gwabanyinyonnyola namba emu kakati era mba ninze nnyo bamwami Abedi Bwanika lwaki obaliizi okomawo okunyonnyola bakubanga nduulu programu NBS CBS biki yonna bali basiyazi ngera NUP bagikyambaza mpaka mwami Trump yatuko tuyamba naga nti tusindika sente bweziti mu kikolwa ekyo
I remember. Zipromotinge bano zikolebwe eziti. Kyokka kati mulimu tumanyira. Babedi tebaddamu kwogera. Nakabonero kabwe bakala eza. Bwe nalabanga baggulawo ekibiina kyabwe. Abavumirira. Fa abanoonyereza ne tulaba simbo z'abasiyazi n'engeri gye zikwatamu. Bo bakola nkole nti ezaabwe eziri ziba zitunudde mu maaso. Bo babufula ne butunula mabega. Mu kala ze zimu. Zonna nga bwe ziri. Yep. Naye ne tubiraba era ne tukola ki? Ne tusirika. Nze siina liiso lye ngenda kuttira ku musiyazi yenna. Ekyo saagala kibalimba. Era saagala mbagambe mbu ngenda kubeera awo nakuwale ku musiyazi ng'alina ekimutuuseeko. Aramu aramayini. Ane Katonda tubagenda kugamba tojja nnyo. Wuliriza. Katonda yasaanyawo omulembe mulamba. Katonda alina okusaasira n'okusonyiwa okusukkiridde. Yasaanyawo omulembe mulamba okumanya yagusaanyawo bubi. Yatuma malayika okujja okunona famire ya nabbi yokka yali entuukirivu oba yali nabbi Erisa oba Eriya eyali mu bibuga eyo abasigadde naye ng'ayita mu bantu mu katale malayika yajja mu fomu ya muntu. Kankulage nti omulembe guli gwali mwononefu bonna bagitunula ne bagamba ono ng'alinga atalibwangako ku kisiyaga nga yatambula bulungi nga tawodola. Olwamala okukiraba ne bamugoberera mpaka ewa nabbi ne bamugamba nti nabbi kyoba otukolera tuwa oyo yekka. Ffe tumala omusodomayizinga tumutagende famire yo twajenenya tuwono naye oyo mutuwe omugenyi ye mutuwe. Katonda nabbi n'abagamba sisobola bawa mutume wa Katonda naye ekituufu yaleze yalina malayika yaleeresa obubaka era amaanyi ga malayika bamwana yinki bamwana Adamu tebalina kye bali bayinza gikola. Naye njagala otunuulira obusungu bwa Katonda nti yabagamba muve mu kibuga njagala owulirize bulungi. Kitegeeza famire ya nabbi ono yalina ab'eŋŋanda ab'ekika n'abaki n'ab'emikwano naye bajja mu nju emu eye yokka enju etya maama tata kina bali bonna. Kitegeeza ab'emikwano ebbali bonna abaali eyo tebalina kye bakola ki era bwe bajjamu eyo enju emu yokka gye bajjamu kwajjirako n'etteeka ng'ebintu bya Katonda bwe bibeera. Tokkirizibwa kutunula mabega. Ne wetusimbula wano tewaba watunula wa emabega. Era omukazi ab'emitima gino emiyabayaba eyatunula yafuuka empagi y'omunnyo bwe yakalira. Yes, you're right. Okitegeera nti n'okutunula emabega okugamba nti oba ndeseeyo muganda wange bakanda be kyekigenda mu maaso naye nga musiyazi nawe ofuna ekibonerezo obozzeemu otendewaliddwa. Okutunula emabega wokka okugamba nti bano abakola Sodoma ne Gomora oba ndeseeyo omwana wa ssenga wange naye nga musiyazi ofuna ekibonerezo. Bayibuli omanyi yakubikkulibwa abantu batalina mwoyo tebagiraba. Kitegeeza nti n'okuyambako obuyambi n'okulumirirwa ku musiyazi maaso ga Katonda omaze okufuna ekyonoona. Omaze okwonoona. Kyekika nti we musimbula temutunula wa emabega. Eyatunulayo naye yafuulibwa empagi y'omunnyo. Lwaki nkugamba ensonga eno? Ffe tulabye obutambi ku mikutu wano. Naffe ne tugamba nti bannaye gavumenti teriiwo era etteeka lye baayisa lyeririwa lye bakubira nkenda era likola ddi. Akatali kamu obutali bubiri obutali busatu obutali buna ng'oboolyawo ne bakusindikira bino oboolyawo ne bakusindikira bino oboolyawo n'ofuna bino oboolyawo n'osanga abantu nga boogera bunoga bannaye bubeera wa oba babujja wa. Simanyi gye bubeera nja buuzaako ku Franka Ntambi ye munywanyi wange. Nawulire yamukubirako olunaku olumu. Ng'amugamba ki? Namubuuza wamu obutambi buli bubeera wa. Alina omuntu gwe yayogera eyo ku gundi. Alina omuntu gwe yayogera. Sikyagujjukira guli eyo ku Telegram. Naye agamba gubeerako buli obo abakola ebituufu naye nga bakwata nabo obutambi. Simanyi. Nze simanyi. Okwa buno teyagu. Simanyi gye bubeera. Bano babwekwata babutwala wa. Simanyi. Kuba nalabye minisita
kakati natunulidde Balamu bwe nti ntunuulire Balamu oyo ndaba amagezi ga Balamu nga tanenya kikolwa ng'anenya ekikolo kikola ku mwana atanneetuuka kyokka. I got confused. No, by the way, I got confused. Nobody manyo banzala abo obubi. Nga tonnateekako atanneetuuka. Ekikolwa kibi nnyo. Nze newunya n'okwebunya bannaye muleke. Mujja gamba ndi musiru. Naye nze newunya omuntu atukotunulira musajja munne. Namwegomba. N'agamba nti oyo mwegombye. Simanyi oba tuli mu era etya oba ensi yagenda wa naye obwonoonefu kasita bulinnya n'ebiseera by'enkomerero binaatera okutuuka nti abasiyazi basiyaga ne bakitwala n'ekintu ng'ekirina nnomo era owulira nga bakayana muva ku bannammwe naawe omwana mumuleke n'ogamba muleke eki kyakoze ekirungi. Nothing good at all. Nabadde nsuubira Balamu era nze kyobola nagaana okugenda okunzanyirako komedi bwoyo weyakuyita wagana buganyi nzani naalibadde mukambwe ennyo mu maaso ge ayitaddewo kamera ne babijjako kati okwewala eyo nafuraka sinoga batoja anti nze ndali nja mumulabisa bulabisa kubanga specifically nze mba nyingidde mu nsonga njagala nsonga nga yaki nga ya makulu si bya komedi ebyo family wagyetondera kuba kukyaliko okwetonda ku musango munene bwe gutyo mbuna ginonya nembula nakulu gavumenti ene emaze ebbanga ddene ng'esaagasaaga nnyo mu bulumi bw'abantu ovunala Sseggirinya yasse bantu ogamba nti ate Museveni yamusonyiye yasse wa Museveni ate ogamba Ssewaanyana yasse abantu b'e Masaka ng'ate padoni agifunye wa Mwai Museveni yamusonyiye bali be yatemera abantu ate olwo kitegeeza bw'obanga wateekawo embeera nga Mwai Museveni yalina omusonyiwa n'abantu teri be yatta naye mwateekawo embeera munyigire mu kantu kammwe olwo tutuuka n'okuwanaawuza ne tugamba nti mwatta abantu muwayirize bano mubanyigire mu kakundi kaabwe bali efuuka control damage olw'okwagala okukwatirako bano mmwe mubawe mutukoba wa padoni yammwe ebyo nabyo tubitunuulira tutuuka tayimu ne tugamba nti omuntu eyakwatibwa ng'ayina ebyambalo by'amagye lwaki Balamu y'abakaka okwogera okwetonda mwetonde pulezidenti abasonyiwe aludde ng'abirimu ebyo ebintu n'atuuka n'okugenda eruzira annyonnyola abaana basanya ne bavaayo ne bayogera mwetonde pulezidenti abasonyiye omusango omuzze gavumenti ng'evunaana pulezidenti bw'aba asonyiwa atuna butunizi mu misango egyo lwaki basooka kwetonda ate ng'omusango weeguli ate nga mwabasiba olwo omusango ne gulagawa ogambye eriba ya collateral damage kakati anytime mu bulamu nze natunulidde oyo gundi oyo tiwali na nsonga gye yabadde mu ofiisi ya Balamu yamusamoninga nga nawe bakusamoninga tewali nsonga gye yabadde mu ofiisi ya Balamu baali badde bakozesa dda amaanyi gonna okwata omulenzi oyo ku katambi kakafuluma n'abalala bonna abamufaanana yavayo nakola ne interview naye wano weewuunye bakafulu baabyo ate babasoosowaza bayinaayina mu ofiisi zaabwe n'ogamba bano bali ku ki olwaleero natunuulidde oyo mwana ye Mukalakaasa Lukyamuzi Mr. Kenny Mukalakaasa namutunuulidde naye ntunuulira omusango gwa Kayanja ogwo guli mu kooti nga Balamu kyagezaako okkuba kulaga nti okulya ekisaaga si kibi naye okukirya omwana omuto kyekibi kwana yamubuuza mwategeeragana mwakwasa ssimu ki n'atuuka n'okubuuza mwategeeragana kuteeka eryayita okulya ekisaaga kiriko okutegeeragana mbu mwakwasa ssimu ki okulya ekisiyaga kuteeka eryayita e Uganda kuliko n'okutegeeragana
Sawa mutegedde. Kati nze ne wenchayibwa abantu bameka nga basiyazi. Neze siwagira bisiyaga. Nambe mneke nyagala okubuuza. Bokera ku macha. Nga nze pasitawo. Nenkola omusango wokuba osabira wange nze kusumba. Nteekeddwa okuwaayo adefu ya oba okutunula ebbali. Anti nze siri ndiga. Okay. Omanyi lwaki abantu abo bayita ndiga? Endiga kye kintu kyosalako omukira. Netakaaba era n'ogulya. Nekotoka omutweti. Kyovola kye kimu ku bisolo ebisinga okujjukirizibwa mu sadaaka. Tebyefiirayo. Tekaaba. Endiga tekaaba. Oh, hey. Si ekola be. Endiga okuma ekyoto n'okitindira enku n'ogisiba n'ogiteekako n'ogikuma n'ewaka n'eggwawo nga tekaabi. Ko bano kati tuzituma abantu. Kwa kakati ekiwulira nkiwulidde ekyo. Kakati olwaleero nze kamala okubuulira nze abalokola abo emu ku ddiini gye nsinga okwekengera. Muki? Naddala ng'eri mu Uganda. Ogyekengera muki? Bagiyingira nnyo. Mu kugiyingira ennyo ne bafuula abantu bayobera nti bakozi ba bikolobero. Akoye n'okola ebikolobero mwawumulira wali. Olwaleero eddiini y'abalokole yeyina abebikolobero bonna efaanaganako bawagizi ba NRM. Era kyovola petroni waayo omukulu ojja kwesanga bakaliba mu NRM. Petroni w'abalokole? Petroni omumanyi naawe. Lwaki nkugamba ensonga eno? Mu NRM ebiseera ebisinga obungi olaba omuntu ng'agamba NRM oyo ogenda omunoonyereza ng'alina ekimugoba. Abasinga ogenda okulaba ono nga bagamba nti abaana babadde atwala ebweru bayitirivu batutteko ssente. Okiwulira? Era ye mu kuwoza agamba oyo Bobi alinga bino nga kye kimuddusa kuvuma Bobi Wine bategeere nga ali ku mulamwa naye nga kyabikka kye kifayiro ekinene eky'abaana byajjako ssente ne batagenda bweru. Obisanga mwabo n'obisanga mu basawo Abaganda abajja nga bagamba nti tuwagira nnyo NRM ogenda okuba kifayiro kyabwe kiri emabega nga kikambwe. Kituufu. Obisanga mu bayimbi buli aliko kifayiro ky'omuntu okufiira ewuwe awo oba okuteeberezebwa nga kimugoba awo. Kati genda mbabibbi n'ebirala ebiringa ebyo bonna ojja basanga bagamba nti abeewo. Lwaki nkugamba kino? Tukyali ku nsonga ya bisiyaga. Andi era nange gye mbadde nkugamba. Lwaki nkugamba kino? Nti bw'otunuulira olwaleero abasumba baabalokola abali mu Uganda ku percentage ya 10 oyinza okugyako 85 ba 9 abatali okke. 10 only yesigalawo abali okke. 10 be bali okke. The rest bayitawo. Gwe tandika okugoberera, tandikira ku bakayanja, gende ku bakayiwa, ogende ku bano bamakabayi, bapastaloni, genda ku bakakande, genda ku babujingo, genda ku basenyonga, genda ku bapastor Tom Sembera, genda ku Alex Mitala, genda gwe ojja kujja mu joga nti Alex Mitala asakolingiddwako yateredde. Ojja kujjamu abatinitini. Ekiwulira? Ogende ku basebwadda, ogende ku ki, bomala ogende ku nnyombo zaabwe zibabaddeko buli omu ng'alangira munne byakola. Ate no benyini beerangira. Ojja mmanya ekituufu. Bo benyini beerangira. Ojja mmanya ki? Waliwo munnaabo ono wa P5 abalangira okufa obufi. Kaakati bw'otunuulira ebintu bino nga ebitambula gundi, ojja kulaba nti ekyaki z'abalokole ze zimu ku makanisa agatambuza no wane ekisiyaga obulungi ojja kikkiriza oba okigaane. Ze zimu
Yasimanyi no omusango guli mu court from 2012 up to now. Oyo ojja kumbuza lwaki tebagusala. Lwaki? Nakati tebagenda gusala. Bantu banjawulo bajja from 2012. Ogwo omusango gwasibyako Pastor Male. Ne gusibyako nono we nakawuka yawasa omuzungu. Sempa. Oh, yeah. Nga bali bubi. Abagamba musonomaizinga abaana. Ne gubasibya. Bwe baba sumulula babaga tubasonyiye. Temudanga mokwogera kuono. Ne Male yalemera ku ndaayi. Kati ngenda kubuulira. Nakati twali kibagenda kola kayanja. Sina bukakafu. Nti yabikola. Naye okusinziira ku kyabadde mu kooti. Kyabadde kikakasa nti bano abavubuka balina enkolagana nnene nnyo ne kayanja okumala ebbanga ddene okusaba ku masimu ge balondodde ge bawuliziganyanga. N'omukugu eyabaddewo okuwa obujulizi okuva mu poliisi gye bayita forensics and biki ebiwe bityo. Forensics wanenaggulu. Ekiwulira. Bw'otunuulira embeera eno nga bw'etambula tugitemeeteme empola. Bano abantu bwe batunuulira bonna balina ekintu kye tuyita financial muscle. Financial muscle bw'ogitunuulira eri ewa Kayanja n'eri mbapasita b'abalokole. Kasita ogendako omusango bwe gutyo oba oli mu kaguli. Era ky'obola kati Pentagon teyinza kuzimbibwa. Yagambye kuba omukadde w'ekkanisa yafiira mu mmotoka y'omuntu mu ngeri etategeerekeka. Yagambye kati yagenda. Ate njagala owulirize. Era ssente za Pentagon ziyinza okugabanwa oba ziyinza okuba zaagabanwa. Emirundi emeka? Ku lw'okuziyiza enfa y'omukadde w'ekkanisa. Mukadde yafa ne password za gundi. Tosobola kitegeera kino. Naye bwe buuza abayimbi batunuulire emirambo egigudde ewaabwe. Baamaliza bakola batya? Kati kino kye ngenda okugamba kyetaagisa muntu ategeera okuwa tooki ewala okukiraba. Nti olwaleero mu 77 dogs ekyaliwo 77 dogs yatambula kuva no wansi okutuuka eyo. Yes. Olinayo kwe kuteekawo P5 kakati mu 77 dogs bw'ogitunuulira nti abamu ku basumba wano abasinga obugagga bw'otateekako Kakanda ayinza okuba yakulembedde naye nga omenya abasumba batano Kayanja tasobola bulamu. Omuntu yalina contract ya UN ey'okugoba omuceere n'ebijanja. Ng'omenya abasumba batano nga si mugagga Kayanja tasobola kukola ki? Tabulako. Kubanga nze ndabako church basi za kalina wazirabako. Wali otegeera ebiseera ebyo? Ngezera ndani. Nazirabako. Zojjanga wano babadde 200 mu emeka nga zitambula awo naye nga zigenda ku Lubaga Miracle Center. Kola ki? Zaali za Kayanja nti obadde tokimanyi. Ije leeta wano basi za kalina nga zisomba abantu okubayiwa ali ku Lubaga Miracle Center. Awo nanga ayola. Nenga yayola kuvanga mu kyende eyo. Aba mu kinaana mu. Aludde. Kati olwaleero ne government eyinza okuba yateekako cashier accountant waali awo. Mubala. Era olw'omusango gwo oguliwo sente bayinza n'okuba bayawuliza wakati za kuŋŋaanya. Atwala koota. Musango munene. Oyinza n'otwala koota. Musango munene. Nga gulemedde mu ddiiro. Oyinza n'otwala koota. Era okuttusa. Abaalaga ateekamu bya kiwaji. Ne banyoolamu. Gwano recently yavayo n'anenya gavumenti ku bya babbi. Awo ne banyoolamu. N'agamba bannaye gavumenti muve ku bakazi. Yakola nsobi. Tebamugamba ddamu osinike. Awo ne banyoolamu. Era ne banyoolamu nga gudda mu kooti. Nze yakola bwati ne bwati n'obujulizi buzze wa forensics azza biki. Kati agenda gonda. Era tebagenda gusala. Bwagonda nga wali ensolooza etereera. Bwe basolooza omanyi nti emmotoka ya banka ebeera wakaka ejje wa Kayanja. Zonna kyaki. Golooza lwaki emmotoka ya banka ejja? Accountability entuufu. Mugyewo ki? Kituufu. Mu banki nze ki? Era wabeerawo wali eri
nasabira mukadde w'ekkanisa nga weesefusi alaba ebirabo bitambula bitya eriiso lyali litandise okugejja nga alaba nnyo bw'amala okulaba ebirabo bitambula bitya era baleeta omulala era leka tujja muwulira lwakuba omumanya aba aguddeko kizibu nti ono yabadde mukadde wa kkanisa wa SFC n'obuuza ate omukadde w'ekkanisa SFC ate dereeva wa pasita kijje kitya ekyo nti kakati kakande kyaliko era bagenda munyigiriza mpaka ku ngabana entuufu ate ngabana entuufu ebankya mu kayanja kuba bayinza omuga osigazaako koota kati bayinza okuba badde bagabana haafu ebyenfuna ebyatabanguse bamugamba oli bwa koota kayanja tereera yagalagaana ekiwulira kati embeera bwetyo bweri ku minisita Kayanja mu bisiyaga nga bwe bitambula mu Uganda yonna basooke bakwate zishaka nga tebanakwata bizi baby shark mukene nga tebanakwata zinayiro panchi nze mvuga gye bavuzemu omuvuuko babake ku zishaka abaliko eŋŋambo z'okutambuza ebisiyaga n'obutambi bababakeko kino kyakulabirako ne mu baana abajja David Mukalazi nga yalaajana nkugambe kibe kyakulabirako ne mu baana abakola ki abajja nti wookikolera tuddamu kulaba kubanga abantu babifudde nti bya bulijjo balabanga n'abatakola kibi oli atukana kyewanira namu kituufu nti zawu kati mba nkoze kibi kyawo mba nkoze kibi ki ng'alaba akoze na kituufu bagenda kugamba nambeemu ekintu kyokola kyenasinze okwewunya mwami Balamu mu kunnyonnyola yagambye nti ate ono omwana yagenze mwanjina wa 10 kituufu era 10 ye yamuwerekedde ewa Balamu yes 10 yabaddeko ndabye ekiwandiiko kya Balamu ng'agamba nti ono mwanjina wa 10 era baze mu ofiisi ne 10 nga yamuwerekedde 10 yabaddeko bagenze basatu Shira Price 10 ne gundi ne Kedi kweli badde bagenze kwetondera bisiyaga baali bamuyita naye ndowooza neyegalira 10 engeri 10 gyali mukwano gwa Balamu amwerekereko amwegayirireko okwegayirira nti kitebakiddamu tali kiddamu yakola ensobi gondi era wedda mukazi wali amulaga nti olina okwogera era ne bakubira yabadde wa CID omukyala ne bamuteekako nagamba omuvubuka ali wano bikitwale tuli awo abasajja basatu abapoliisi ne bajja amazima bageza okuwulira nti bamutute ku CPS bamugalidde naye nga Balamu wedda FCC eri ku mwana gwe bakola ki nga bonoogamba nti nno sinakikuyinza kigeraageranya era nze nalaba bannayuganda baddira ebintu ebimu ne babisaagiramu nnyo nakiraba ne ku Martin we bamutema yes omusango bagujje ku mutemu batandise ogamba nekyo ekyaleetedde omusajja ettema bagujje ku kikolwa awensiga nange obutaagala nenga naye abantu bano omuntu assa omwana w'omuntu aba akyaliko discussion aba akyaliko discussion mbu omusajja ono bambi kale oba okyannyonnyola biki eyasse buli butemu mada anyway ebyo bikyali awo ebityo katulinde ebinaava ewa Kene mu Kalakaasa ennyumba ya gundi bali bagenda gitunda eya Kyagulanyi ng'ani agitunda tewalabye tweet yagitutinze kusameka kikyogezaako kola waliwo obudde obukola ki ne tugamba yabadde aliwa oba yabadde ali mu mbeera ki yakutwitinga bigenda mu maaso wegenderezanga nnyo dayasi kati kino mbulirira ggwe wegenderezanga nnyo okola ebintu naye ng'ebintu ng'olina ofiisi gy'olimu naye ng'ebintu by'ofulumya si bye tubadde tusuubira era wegenderezanga nnyo okola ebintu mu ngeri y'abanankola ki n'obanga ku mukutu gwo guno nga YouTube channel yo kyowa abantu bali lekeranga tukiteekangako ekigamba nti YouTube channel yange nteekako byenjagala abantu batuka time ne ba owuninga
ebintu byo neba owuninga ki ebintu byo nga oyina kukola ku lw'okwagala kw'abawagizi bo. Waliwo abasajja bafaani bajja ku Bukedde ne bagamba mwonoonye TV yaffe. By that time nali sisula kitegeera ne mbabuuza mmwe mwagikola. Ne nerabira nti oli bwakwagala tukanawuninga ekintu kyo naaba nga akiyita kiki. Ffe mu mbozi mu kati tutuuka ne tukyaza abantu abamu okubayita mu mbozi mu kati. Abawagizi ne babagaana. Ne bagamba bwe temumuzza. Era n'atadda. Tetuyinza baga ffe tujja muteekako lwa mpaka. Nti twakikola mu kusooka nga kyaffe ku tayimu eno ky'abantu era be basalawo nti mukyayimiridde muteesa bulungi oba mwayonooneka. Ontegedde nti ne YouTube channel eyiyo ojja tuka tayimu nga ebintu by'oteekako era kankuwa omanyiza engereza ku mikwano gyange. Abatali mikwano gyange sibagerezaako nnyo banyiga mangu. Kankuwa ekyokulabirako nti waliwo olunaku lumu Sakozi bwe yateekayo pulogulaamu ey'omuyindi komenti ne zisuka obungi n'agijjayo nga abawagizi tebakisiimye ekikoledde. YouTube channel ya Sakozi naye ku tayimu eno tekyali yiye. Oyina okakasa nti ekintu kyowa abawagizi kyekyo ekyali etaagisizza era kyekyo kye baagala. Omulabe naawe azungazunga biki anoonya waakutuga. Ndeka kati ono gwakusatu apaakinga wali n'azunga alayika alina gwabaza gwayagala ottuga agireka distance n'atambula n'agenda. Kati tubadde ku ki? Tubadde ku eyatwitinze nti ennyumba taba kuba muzeeyi singa kati eri bagitunze mwoberanga oli gikozese bulungi ogikozesanga bulungi kubanga waliwo ebintu ebijjofulwa mu ofiisi tugambe ku eri agisaaniddemu oba bamukomera mu bukomerezi. Ontegedde kyegamba? Ekyomukisa omulungi ti mu ofiisi ze muli baaziziza nozinoonyezaako mu buno bukiiko bwa bannamuggala. Senga wali buzinoonyerezaako senga mwagenda dda ku bibuuzo naye mwagamba nti anaakuyita ajja kujjuutuka. Kwegamba nti obeera mu ofiisi naye ng'oyimiridde mu kukanga. Nabo bennyini akakiiko ako bakatya kakuswaza essaawa yonna. Obeera mu ofiisi naye ng'oyimiridde mu ki mu ngeri ya kkanga tebaŋŋambako. Kakati amazima gali nti ne by'otwitinga bibeeremu value. Waliwo Twitter gye naali suubidde nti Gashumba yalina ogitwitinga. Nga yo tweet yeyina kuba evude wa Gashumba. Kubanga ye nemmanya nti ali mu blind operation. Seewuunya tweet eyo. Naye tweet waliwo tweet gye sisuubira ate kuba mu ofiisi ya CDF oba ofiisi ya Prime Minister oba ofiisi nga tugezeeko nnyo. Sinze omutuufu okubuulira kino. Naye neekambye tugezeeko nnyo kyofulumya kwekisiyo nga kisaanidde okuba nga kiva mu ofiisi eyo. Tuleme kugamba nti ebyafulumya bwe bityo. Twamumanyiira kubanga ekiddako wano poliisi kubanga bw'ŋŋamba nti obadde ogenda kutunda ennyumba ya Bobi Wine ng'omuvunaana musango ki? Kuvuganya kitabo kwa pulezidenti oluwatu wateekawo okulonda. Bakugjewo kituufu kyo. Kaakati nga tonnagenda nolina kutunda ennyumba ya Bobi Wine sooka oggyewo okulonda. Era bwe tuba nga yeeno entegeerayo gye twesigamyeko twalyetaaze omuntu ategeera bw'atyo nti amuvuganya adduka amuteeka ku lisiti y'abagenda okutta okwezi 23 era amuteeka ku lisiti y'okutunda n'ebyobugagga bye. Twali mwetaaze omuntu bw'atyo nga ye pulezidenti w'eggwanga? Nedda. Kakati nti kyenkugamba nti ofiisi ekifulumamu ffe tugenda kuteeka ku kigera tugambe naye minzaani eno ddala. Kakati bw'abanga mwami Museveni asobodde okukiraba as a president n'agamba nti vaayo gwe n'ogamba nti taba kuba ye nze mbadde nkola bwe nti ndi wakati wa S ne C
kiriwo ekisinzo zitowa nti essays toye nnyo. Okitegeera? Kakati netugamba lwaki olwo mwateekawo okulonda. Kati netubuuza nti senga tukulonda gwe nga gwe pulezidenti tokujjaawo. Bulungi nnyo. Kubanga ebirowoozo ebitambulira mu bwongo bwe bigamba nti naakatta 22 nzitawo 23 agenda kuba Bobi Wine. Ebitambulira mu bwongo bwe bigamba nti anvuganya ebyobugagga b'embibba n'embitunda simukkiriza nagenda wuwe. Mbawamba. Ennyumba y'enjirumba n'enjimenya enzigi zonna. Naye ekyenjawulo kye twafuna kiri kimu. Ne mulyoka muteeka maniwa buli wamu. Mpama mu compound ye. Maniwa tukolina maniwa. Bapama buli wamu. Anti ye maniwa. Twetaaga na general cleaning. Era tugenda gikolebwa. Yakolebwa. Tugenda kufuna ba carpenter enzigi zonna zamenyebwa. Gundi kamera zonna bazitsula baneiba kamera zabe bazaasa tebagala batunulire. Era okunnyonnyola kino. Amazima njagala mukkirize Bobi Wine musajja nnyo. Of course Bobi Wine aleka afunako n'okutendekebwa okwekyama ke tutamanya. Mulimu yatambulanga ng'ate obukugu obuli mumutendeka ng'atendekeddwa nga bano abantu bolaba bamusaadi. Sikulimba. Kubanga mu nsi yonna ebimu ku bitongole ebisinga okuba ebikugumbokesi kwekiri. Mossad. Nate toyitawo. Anti lwaki? Bobi Wine atulaze nti intelligence ya wano teri intelligent. Eri dormant. Yagamba that means your intelligence it's not intelligent. Nti eri dormant. Ekigambo kyeko. Omanyi lwaki nkulaga kino? Mwami Mozi yatweetinga CDF n'agamba nti twawumuddemu essaawa 24 zokka nga tetumunoonya mu myezi egyo nga munoonya omuntu ng'ekyokulwanyisa kyalina ekyamaanyi simu. Naye wabuzibwa abantu bano abalala bamwetoolodde aboogera abaleka ne boogera bitakwatagana najje n'ayogera birala. Wano batuwa ku nfuluma y'omusajja buli omu n'ayogera gundi yabufuza gundi yabufuza. Kakati ekiragira ddala nti omusajja gwe babadde banoonya n'abadde bekaza nti bamunoonya bwe bamaze okulaba ng'ali ku Capitol Hill bw'ate ne bakonfaminga nti ddala gy'ali amagye ne bagajja ewaka Lord Boko ne ziva ku makubo. Amagye gavuddeyo ewaka. Okitegeera? Kyekiragira nti badde bakola ki? Badde bamunoonya. So kati Bobi Wine amazima gali nti yafuula security ya wano nga ne security erina kusoma ku kiwandiiko kye ne bagambye bw'ati balina mala soma ku byataddeyo balyoke so bafuna ekyokukola. Is the lead. Awo wennyini alina okudda kubanga bano bavuddeyo mu maka ge baagala badde nga amaka ge ayingira buyingizi but olugambo lwafulumye. It's a hidden truth now. Okuva ku Nile Post yadaddeyo netugamba Nile Post eruningibwa NBS wali Kasozi Naggulu ne bagamba Kyagulanyi yayingidde negotiations oba kye bayita bali mu kafubo ne President Museveni oba government ku madda ge adde nga ali bulungi nnyo tewali kimutawaanya ayingire bulungi nnyo Kampala akakanye n'abantu babeere nga bonna bali ku Wolan. Wakitegedde ekintu ekyo? Kakati ne tugamba ye omusajja afa akoze atya? Yabazeemu alwawo kubaddamu ya replyinze bani basose ne bafulumiza ku Nile Post ne baddamu ne babifulumya ku main. Okay. N'amala n'afuna kifaalu kiboko ya uchafu era bakubye 10 nga tebakutteeyo nakati bakyakaaba. Okay. Yagambye how can my rights and the dignity be a subject of negotiations? Naye yabadde abuuza NBS kwaye bataddeyo n'agamba nti my return to my home country is light and I will soon return to Uganda and the regime can do whatever they want. Bakole kye baagala. Nja kudda standing against Museveni okwesimbawo ku President Museveni
and beating him n'omuwangula is only crime in the eyes of NBS. musango mu maaso ga okwesimba ku Museveni n'omuwangula era n'omuwangula mu maaso ga ekyo mu maaso ga NBS kikolobero. kade ekyo mu Luganda NBS ye Nabassa mu maaso ga NBS kikolobero naye si musango mu mateeka. It's not a crime in the law. In the eyes of the law. So bw'oba tunuulidde bamwami NBS bavuze ebintu bingi ne Zedriga juice yagaana okugendayo era n'abateekerako mulya nnyama n'agaana okugendayo ne bayomba nnyo. Zahara alina bwe yagaana ne bayomba nnyo ne Ssenyonyi n'agaana ne Zambaali ainaro yagaana yajemera abafoma wakabe bafoma employee be yagenda ekyo yakola era mulenya mu yagaana okugenda ne batandika okukola oluzungu ne tubabuuza bannaye ne Zahara talumanyi ne Zedriga talumanyi Zedriga yagaana anti bagala bakola captioning ya kisiru nnyo NBS neseera seewuunya nannyiniyo yaani yali akola wa yali IT expert mu State House. Kana kikwewuunyisa okuwanika ebyo kyokka nga muganda weye wagize nnyo kakati NBS yeyo tugive nako. Bambi, welcome back. John Mary Sebufu yafunye bail. Omusango gwe yafuniddeko bail gwe gumu ne gwe baali basoso kujja kuwayiswa mu Fumbiro ate ne bamane bagumuza. Bwe yali wamutegedde ye yabadde Ssenyonyi. Yabadde Ssenyonyi babadde wanena kambadde mbagoberera. Baludde ebbanga yakomyewo bade mwe wana tino waliwo abadde beewaana nga tife mu misango tuli bajjayo abasibe be bajjayo bokka kale ate yamugyeyo tanaba nakweyogerako era senga kati bali eri kati ate babeera kuba bali yali badayagalirako kaadi n'abawolereza Sebufu mumpe kaadi. So Sebufu yavuddeyo ba exciting violence okuma omuliro mu bantu si yali akulira akakiiko ka electoral commission mu NUP tewali muliro gwe yakuma anti according just batanye according batanye kubali so Sajjatu yavuddeyo kirungi n'abala twagala bafune ku bwenkanya bwe butyo baveeyo. So it has been a tag of war. Ngalunaku bamuongezayo. Njagala tusembye neno story. Ya anita siye besemba. Soka tuwogere kuno omwami. Ani yenna. Oyali omukumi wa Bobi Wine. Tuwogereko. Yabadde yafuuse yafunye ekizibu mu bulamu kya. Mukyala we yazze bambi nga yeebise n'okwebikka. Kati naye ekyokwebikka yakoze kyabwerere mbuza lwaki. Bamumanyi. Kubanga we yagenza okukola n'agamba banga yakubwa akakebe nga gwe tumanyi gwe batulaze yakubwa akakebe kitegeza bagenda tegeera nti yeggwe naye ndoza kikoze bambi mu butaliwa naye nga naye ali mu kutya okitegeera. I don't know what's happening. Bw'oba tunuulidde ebintu ebitambula bw'oba tunuulidde ebintu ebitambula mu gundi ey'enjawulo osobola okutegeera ensi gye tulimu. Nze omukyala yagambye be bamukimanga just bamukimaki ndalooza nti bagenda muwa bujjanjabi ate baasiba musibe. Kakati and I was wondering why would you arrest someone already muradde okola omulimu obulungi gwe bakutumye n'ogukola mu butuufu bwagwo is it a crime? Bw'oba tunidde ensi nga bwe zitambula waliwo ebintu ebizibuzibu lwakuba nyina kyembadde mmenya naye sikiraba nyinza obutakiraba mangu sikiraba ekituufu naye kankuweeko ebintu ebitinyitini era nja kubijjukira. Mbadde nja kukulaga nti ne Mukiibi baamukutte naye yabadde yapasusaayise ku bboda ya Congo. Ate nedda Mukiibi alitaseka nga yakuba bantu mbooko. Mukiibi nga yakola mulimu
era bano bagukolanga opposite njagala okumanya gavumenti yali yatuma ki mu kibi ekituufu abakuumi abaali bakuma Bobi Wine mission yabalema kati mu kibi mbadde nga mulimu yagukola kirabika yali alina kukola gusinga ogwo naye olaba yalema okukwata gundi ayitawa yali alina kukola ki kisinga mbuuza yali yabatuma ki ekituufu akitubuulire mu kibi yakwatiddwa nina ekiwandiiko kye nalabyeko awo nga bagamba ali mikono gya poliisi akwatiddwa ng'ayita ku booda kyembadde nnoonyaawo yatuukiddwa okwagala okuyita ku booda kitegeeza yali giwunye yali giwunye bwe yatuukiddwa okwagala okuyita ku booda nga giwunye nga si birungi kakati ku nyooge kakati ebiseera ebisinga obungi ekikino update afande Muchibi, a Uganda police office attached to Field Force Unit FFU has been arrested while trying to cross from Uganda to Congo. That Dukira Wali Golodi, SP Moses Muchibi, who used to trail presidential candidate Robert Kyagulanyi during campaigns while brutalizing his supporters, is now in basement. Abamuyise mwebaza mirimu gye yali akola emirundi naye bwatu be yakola omumwo eyoyo baba osegedde kakati afande Kigenyi mukwate omumanyi Kigenyi gwe twali naye ku Serena era yambadde gaalubindi babavunaana bawa ku nkoko zino ze twabawa babavunaana ki kuba basajja abo batambuliranga mu bugubi okuba okutagambika kyokaje kati babasasula ngenda kubuulira ffe nyini abalinga ku trail nga ffe tukulya ku basajja abo ku byokulya n'okunywa era nga tugenda okulya ntubagamba babawe kuba ekituufu baali balungi bakola mpozi kye babavunaana kweyisa bulungi akola mulimu gwabo gwabawa nze ndabye nnyo abasajja abo beba siti abo ba bodyguard abo bodyguard beba siti mulimu bali ba mirundi ebiri mulimu aba siti mulimu n'aba FFP kati ntunulidde abasajja abo nze natunulira abasajja abo nanyumya ne Kigenyi yo kumala eddakiika nga 3 nga tutudde abantu ne mubuuza ebibuuzo ndabe entegeera ye entegeera n'ekizwa nti bantu balungi nnyo but order ni order kakati osiba otya abantu ng'onyonyola nti beeyisiza bubi mu kubanja lwaki mubanja lwaki tebabasasula ate nkoko mwabawazaaki mwabasasula babakolera bwereere babakukuteweta gaasi babaasa ebimwa nyina omukyala oli yagambye bawa ali bubi naye tebabawadde obujjanjabi yadde obujjanjabi ate bamukima bukimi musiba abamu baabata wasigalayo Kigenyi n'oyo bawooyo babavunaana ki era kye baagala nze ku lwange azinga omuntu nze nsuubira waliwo mission yali ey'amaanyi naye Kyagulanyi bw'omusemberero njagala otye nti alina obutendeko obw'enjawulo era we mutadde mu Mossad gwe n'owakana nkwewuunyizza nnyo lwaki okimanyi baamuwa abasirikale abo nga bakimanyi agenda Bagaana era Muhoozi n'ateekako n'ekigambo ekigamba CDF omulamba n'agamba nti buli muntu candidate alina okukuumibwa abasirikale lwa mpaka naye nga ye ali kushuwa nti agenda bakola ki Bagaana okimanyi ekyo naye omanyi yabakkiriza bulungi ne bajja kakati natandika okutunira weakest point zaabwe tebalina kyakulya waka gw'omanyi Kyagulanyi gwe muketta gwe mweraliikirya akulaga nti takwesiga ate okukwasa essimu mu bantu ali wali agenda kwogera nakwasa essimu ye do you know what it takes Kyagulanyi okugula trust ye ninga akikoze akigenderedde ngoyinza okubako n'abantu 14 abakutunuulidde siboogera gikola ki namulaba ne tugamba Kyagulanyi kimuweesa akasajja buno bunyolya ekikuweesa kanyolya simu n'agula trust yaabwe era nga n'ebizibu byonna ebitutuukako mu trail time yatuuka nga balabanga ebitutuukiramu wamu nabo kyova olaba nti twali eggulu nga tugudde mu miggo naye nga be bateekawo emigongo
abakuba olw'oggulo terwali lwangu emboko yavuga era nze agenza okujayo gundi abo abasajja batendeke na katimba ntya nze tonkuba miggejo nga nyina SMG yanga nyina pistol wuzigani ngani gwokosa wina wuzigani wina pistol wanere kube miggejo SMG wagisumuludde dda ani yefulumya 10 omulundi gumu afunga ngana ebanna ana abasajja nga bajoga bakubye ne bannaabwe naye nga tebalina kyakola kakati bwe kibanga bwe kityo ndi Kyagulanyi yakozesa obunafu bw'abano nga bazze mukozesa obunafu obwo n'afuna bupoints bwabwe obusuuka obunafu bwabwe era owo yakwata kati abali abasajja batuuka time nga balaba Kyagulanyi nga ye waabwe dulina kunyumiza ku firimu ya Jumongo n'enkunyumiza Bubuno we bamusindika okutta Jumongo ezo ginyumya naye n'akyuka mu kukyuka ngenda kubuulira nti mu bulamu wayinza okubeerawo omuntu ng'alina munda naye ng'omuntu w'ebbali gw'alabamu essuubi okimanyi Kabaka Gemwa yali ayagala Jumongo okusinga mutabani we Daiso naye nga atakimanyi nti Jumongo mwana wa Hamusu mutabani we Daiso olinga ye mutabani wa Hamusu yalina yanga ponga alina ne Daiso naye nga tabaagala ng'asinga kwagala Jumongo ng'ayagala Jumongo okusinga batabani be nekitegeeza ki mu mbeera eno nti waliwo omugezi ennyo okusinga mutabani w'omulala olumu omuntu omugezi ennyo osobola omulaba naawe ne wejjusa n'ogakale senga namuzaala oyo vaawo ekyo kituufu nkuwa ekyokulabirako Mugabe pulezidenti yafuga Zimbabwe emyaka mingi naye alina we yagamba mu biseera ng'akaddiye n'aga Katonda yampa kuba oyo Mugabe yalina diguli 17 ensome nasoma nsome zaaliko nga 9 endala nga ngonnomole nenzo omwendo omwadde nnyingi emwenda zaali nsome na mutwegu oyo omusajja okimanyi yeesibako essaawa 2 nga zonna zibala omwenda zaali nsome ssebo ebyaddala genda obuuze zimbadde manyi ezisinga obungi azeegomdo endala zaali ngonnomole naye omwenda zaali nsome naye ngenda kubula yagamba Katonda nze ampadde buli kimu naye yankuba omuggo yampa abaana abagwagwa sajja wattu kana ne lwaki yazala mbana yatuuka tayimu nga mu baana be bonna abaliwo talabamu amukira ng'era olaba ntombezeddwa ono mukyala we ye yalinga ayinza okukwata obuyinza era gwe yaleka si gwe yaleka atuwadde nga yagala kakati ne kireetera bajja no Kiwengwa ne Munangagwa ne bagala tojja tumanyiira ne babuwamba nga mu baana talina gwasobola kuteeka era bwadde mukazi ekiwulira kakati eyo ensi bweto bwetambula nti kisobola okuba nti ne wano waliwo agamba singa nze nazaala akasajja ako kati olowooza munnabyabufuzi ateguma kubanga yazaala Bobi Wine gwe mumbuulire anti ngenda kubuulira senga Mwai Museveni yalina omwana nga Bobi Wine strategically nga bw'ategeera nga mwana we senga Museveni yavadda ku buyinza senga yabumuwadda kale tosukka tukomaawo njagala omalize kati kankubuuza olowooza ki ekimugaano buvaako kyokka Mwai Museveni akyagala nnyo okufuga talaba gwabuwa tanafuna gwabuwa yazaala tanafuna gwabuwa kwa NRM yakola ensobi nnene teyaguluminga bakulembeze kyekyo kyo kituufu yaguluminga beepansi baduuzi bakawaida bakiwaji aba independent 27 basayininze MOU bajjeyo ddala ekintu kyetwovudde babega nga twogera nti baali bateekeddwamu sente by someone nga tonnaba kuwaba aba independent abo baali baani okujja badde mpabi kati babatwala Kyankwanzi bwe bagamba nti ba independent naye yawangula Muwanga Kivumbi goloza we independent oyo abaki n'amaanyi agamuliko
agatuuka n'okutta abantu abasukka mu 10 n'atagambwako ne bata questioningibwa nalabye omulangira Kibe ng'akyogera tebaddamu kubulimbalimba musimanya aba independent bana ab'independent bwetugamba abamu bakadi ya NRM era n'avuganya ng'ekipande kyonna kitaddeko yero just kabonero ke kakyuka naye kala zonna zeeri okitegeera kati ng'ogamba nti oyo wa independent so baba kyankwazi basomesa nono za NRM batuke mu parliament olede babadde ba NRM kati bagenda basomesa ki just bano bamongo bagaziya budget bano babadde ba NRM era oyo alina independent budget kyayagala kyakola bamongo bagaziya budget kulaba nzidi batette baki nalabye ne Kiyimba abaddemu babala obulirwa ayagala recount ya Magoola kati Kiyimba lwakyoza kati ku Justina Namere Nziba gye yabba akalulu ne Kiyimba naye ayinza okufuna essuubi eryo gyaba NRM bava mu makooti yagamba ekintu kitegana kooti just kooti egambe recount ye gyayagala nze gino ekintu kyenaye mu NRM omulundi guno obubbi babufudde babusosowaza ne babufuula ekyomugaso mu ggwanga nakirabira ku luyinde ery'Entebbe oyo gwe badde bagamba atambuza ssente z'abayeekera ba M23 tomayizi badde zita ku akawunti yoyo ebyaddala meya w'Entebbe kati lwaki Fabrice bamuvuddemu ne bamuwaayo ate ate banka teyazikwata ate nga waabwe nezizaayo mitwalo 4 mitwalo mmeka nga bagira ba M23 n'abawabira banka omusango bakagusala kooti negamba nti sente zo tezirina na soosi ate kati bwe olina mukyamu nnyo era tutudde gwadavugirira n'abayeekera kyokka nga yawaabye wa movement nnyo wawo Ntebbe kale mubadde balabe balungi nambeemu naye wewunje tebannamugambako ate bamugambeko nga waabwe of course Fabrice yabadde akakasa ekintu Kagame kyeyogera nti abayeekera ba M23 bava Uganda era n'abatusobezaako wano ate babatikkirira eri kati kiranga okunneewuunyisa simanyi we batuzannya babaguma we baza wano emisango ate e Rwanda nga babawa amayinja kati kitegeeza n'abazza emisango e Rwanda betulaba wano tulaba abantu kwesabika mitwe butalaga feesi kumbe bakaveeri nga baziza emisango wabuuza omusirikale ali mu mateeka ki ekikwesabisa feesi ose kunkwata mu mateeka afande gundi ojja drone terabika wesabise feesi wetaddeko agakookolo wagwa ene mubadde balabi balungi nambeemu naye mbajjukiza 11 tugenda kukuba ekikonde wali ku IUA Bresa Timo versus Shakib then nga 16 May tugenda ku bamuyise ku Ntiko bamuyita batya hip hop ku Ntiko that's Fefe Busi agenda kubera ku cricket oval nga 16 May then nga 29 May still Karoka City agenda kubera ku Serena naye wagenda okubanga akifa bakulira tuzabe ebivulu bye ninayo nganzo omuntu sinayo kivulu kirala so nina omusajja wange ajja very soon bamuyita Rivers akomawo ekkololo agenda kubasaba okola ekintu ekyamaanyi kityo zigenda kuba zijja mu maaso awo mpola mpola mwebadde balabe balungi mweraba